Okimanyi waliwo n'abakyala abanaabako ketwatuma abazimbi. Ndi mukyala. Lero sinaabye. Nenja sinaabye. Neruli sinaabye. Kati nkumiitinze kebayita akakomando. Nziza okulya ku kakomando. Kati awo ddala gwe baawe otuuse mu ddiiro. Kati nga gwe baawe ddala oba toli akakomando ako. Ayinza okusumululira akakomando. Omulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia okyagenda maaso n'okumanya ku bimu. Kubiri eyo mu bitundu gye tuwangaalira. Naye okubyogerako tetubyogerako mu mutima mubi. Tubyogerako okutereeza ebintu bino bibeezaawo abantu bangi. Ekisooka ekigere ekyo kibeezaawo ffe abawuulu. Tutandikidde mu bawuulu. Kibeezaawo ffe bamufuna mpola ng'abazadde baffe batunda ekyo. Kuba ebiseera ebisinga kizibu osanga omusajja atunda ekigere. Era osanga mukazi. Era abakyala batunda nnyo ekigere. Kibeezaawo abo batunda ekigere. Era twebaza n'omukulembeze w'eggwanga okubeera nga yasalawo abantu ng'abo baleme kugibwako misolo. Kibeezaawo bano abawuulu. Bagiyita nawuula. Be balina okusooka ne ku lisiti. Bagiyita bawuula. Kati abantu ng'abo ekigere kirungi nnyo. Tonnyinnyira mulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ekwata ku buyonjo. Ewamu n'obukyafu. Munange ekigere nze nange kati nakiwumuzaamu kirya. Okutuusa bwe balitereezaamu. Nika kye nandibadde nze kyensaba si nandibadde. Nze kyensaba nti emirimu gino egy'abantu ba wansi gy'emirimu egisinga okuvaamu gy'emirimu egisinga abantu mwe basinga okufunira emirimu ennungi. Tutereeza ku mbeera. Bwe kibeera nti yadde tonninnyira tekitegeeza kuba mukyafu. Woba oli mutunzi wa butogo ate teri kimala mu maanyi bano mbaera mu kikola ntera nnyo okukiraba mu ziwooteeri. Wobeera mu buwooteeri eyo gye tuliira ekisingaza okumalamu amaanyi kwe kusanga entamu y'akatogo nga bagiyeemu ebizzi ebyoze mu seppiki. N'osanga eseppiki bagyozeseza steel wire. Mulimu amasowaani mu mazzi ago gatudde mu ntamu etali nkuute. Ku mugo kuno kuliko kattawulo. Tukayita kattawulo. Kattawulo kali ku mugo okitegeera ogw'entamu eyo. N'ogenda otunulamu entamu eddugala erimu amazzi agalimu steel wire. Nago makyafu. Mulimu essowaani mulimu ne fooko. Okitegeera kyokka ate najja n'abiteeka ku mulyango w'oyingirira. Tekivudde ku mulyango w'oyingirira naye w'otuula munda buli w'omagamaga bw'oti eriiso likyakuba wali ku ntamu eri. Kati oba okyalya okyagenda mu maaso n'okulya ne wabeerawo bano abatambuza emmere anti waliwo ayagala emmere. Kati ogenda okutunula bw'oti mu ssowaani muli mu ntamu eri mwe wasanze amazzi agalimu steel wire gatudde mu ntamu erimu akatogo yonna ekaliridde. Wabweru we wali kattawulo akakalu kali keeru ne kati kafuuka ka bulawuni kalina kala erya oba tugiyite coffee bulawuni oba tugiyite eri awo kala yayo tennyonnyolekeka efaanana amajaani. Kati oba okyalya anti waliwo antumye emmere ogenda okulaba anti yennyini akutte essowaani mu ntamu omuli amazzi ge bakutisizaamu steel wire mulimu ne fooko najja n'ayisaamu mubaamu n'ekyangwe. Ekyangu ekyo kijjudde amasavu ag'ennyama. Kati najja n'ayozaamu bw'ati ng'olaba najja wabeera ng'anyumunguzza nnyo naddira ekidomola kibeerawo kumpi n'awunzikamu n'ayisaako ekidomola eyo tokubayo nnyo ttooki. Najja n'ayisaamu olumala n'ayiwa muli akasiimuula kano akatakyalina kkala najja n'akakwata n'asiimuuza. Wamala osiimuuza abamu akuba nkube baba n'ebibatu ebigumu olumala okukuba
Naleta kali akasimula najja n'asiimula nze nyina gwe nalaba wamala osiimula n'asena mukusena bamanyi okuddira fooko ate tebatera giwa nnyo budde bukuuta olukwata fooko ayisaamu swi n'anyumunguza wali n'afumita muli n'abikkako n'aleeta kati gwe ali mu kulya kikumalamu amaanyi otandika okulaba nga kyolabye naawe kye bagikoze suwaani neyo kye bagikoze ati wenera yakwata esuwaani eno etana nakatawero naye nga ye effumbiro lye teriri kumpi ne bakasitoma bwe baliira naye ng'omanyi kyakola nze bwe mba ngenda gula emmere oluusi manyi okwebuzaabuza nendaba woogifumbidde kubanga woofumbidde emmere kiba kikulu nnyo yakwata esuwaani ali ku bwangu bakasitoma balinga 5 yakola bukozi bwati kuleesu nawuliranga nzirika saga nagendako nagikunyumiriza nagenda ewa Kiso omukazi n'agira ffe tubiyita bikubiro abakulira mu kyalo ekyo tukiyita kikubiro n'addira ekikubiro olwayisamu ekikubiro kyennyini jjukira bati kwa n'asiimuza esowaani namugamba nnyabo batukubidde batuleka naye ng'enjala yali ennuma bulungi wallahi nange enjala yali ennuma nina gwe nalinze naye ne mugamba olyoke n'okulya kuba tabirabye mulimu ababimanyiira wosanga omuntu nga naye yabeerako awo kiba kya bulijjo kakubuuze kyogamba bwe bakikola esowaani ezo tebaziriirako kubanga kiba kyayingira obwongo obukyafu tebuva ku mubiri obukyafu buviira ddala ku ki ku bwongo gyatuuka n'alaba nga ekyo kyafuuka paati ye banange wana abasajja nabo namwe muyina ennaku kubanga waliwo omuntu gwolabira ddala nti ddala noona omukazi ayina omusajja ewaka ate naakomawo ng'agamba nkooye ate sinakindi ayinza n'okuba omanyi abakazi ewaka n'alyoka amuwa cyayi nga yava mu bbinika okimanyi waliwo n'abakyala abanaabaako ketwatuuka abazimbi nga mukyala najja n'ava okugira wali n'anaabako ekigere balina era gwe weegereza nnyo abantu abalina amayinja ag'okunaaba nga gali mu luggya balina amayinja aganaaba nga gali mu luggya ayinza okuba nga mu mwezi anaabamu emirundi mu wiiki amanya we naaba ku Sande neziramu ku Lwokusatu wali eri nkagattawo ku Sande kati oluva eri mukola bannange nze nkooye neekooyedde dda ng'ajja wali ku jjinja lye n'akadomola olumala ng'agenda ng'akubako ekikwawa ffe twakiyita kikwawa kati ddala ayawukana n'abali akakomando nedda akakomando nno mmere yaffe naye lwakuba lambulula bulungi saagala ontanye kikomando nze ndi buli wa kikomando kati kankakulambululire bulungi ngenda kukuleetera for example ndi mukyala leero sinaabye nenkya sinaabye neruli sinaabye kati nkumiitinze kebayita akakomando nziza okulya ku kakomando kati awo ddala gwebbaawe otuuse mu ddiiro kati nga gwe bbaawe ddala oba toli akakomando ako ayinza okusumululira mutuuse wali eri mu ddiiro aze yenna yeerongooseza bulungi omanyi baabakazi ekiyitibwa feesi kyo mukifaako nnyo naye nga n'omukyala w'olaba feesi kirira bulungi otunuleko ne wano okimanyi waliwo omukyala asiba nekko mu bulago kati oyo waba asibyekko mu bulago yanaabi yakubye ekikwawa waba yakubye ekikwawa najja oyinza otuuka mu luumu kyetuba tukiyisa ekikomando oyinza otuuka mu luumu musajja watu wenna wasavu walinze dda owulira obudde bwonna ekikyala kizze tobeerangako nakyo
bulijjo oli ku ssimu oba sicyo okwatirako omuyigangaze olutuuka otuusa na mu karestaurant awo mulidde bulungi ogenda okutuusa gy'ogenda okusabuukululira ekiko tewaliwo kikomando naye kisunga ekigenda okugattako okitegeera kyova okiise ekikomando okinyonyodde kyova nkiise ekikomando batanga agenda okusiba akabazimbi tukeesonyiwe agenda okusabuukululira nga weebajagaza oli muku kyokka najjana anti daddies tegeeza mayinja mulimu daddies mulimu kipooli mulimu yogati ogenda ogirawo oti nga ne bwana mukulu agamba nankubadde enjala ennuma nga liiso limu agamba leero nange abasajja okimanyi bannanyize kambateesezeeko oba olumu muyingireko mu ffumbiro mbuuza lwaki nagula ebbinika yange yeefuma kyayi ku sigiri naye okuva lwe nagigula sigikuutangako munda mwe mulaba waggulu bbinika kunyirira naye gitunuleko munda kasa bagiteekamu kisubi bakita kisubi okuleka ng'omukyala gw'oyina nga yeewaayo okuwuliriza naye teri mukazi akola naddala ku bintu ebimu ebigwa mu layini y'okufumba okulabirira ewaka batono nnyo gw'ogamba nakkiriza nti nsobi era omukyala ojja mugamba ne maama gundi ebbinika eno ng'egegedde bannange yeegegedde okugamba okimanyi ogikwatamu nebanga enaanuuka oli ayinza okugamba oba kyayigwa enfumba tomwagala muleke nayo gy'ova ate n'abalala ayinza okugamba kati olabika olina gwe wafunye era kati olina gwe wafunye kati era onoonya luyombo wakakiraba kati era onoonyako luyombo naye ekyamazima basajjammwe nze mbabuulira mazima muyingire weefuuleko olwo omukago osiibyewo omanyirako ku bintu olabe ebintu bebifaanana ebbinika okuba wagikuleetera yateekamu ekisubi nateekamu waliwo obulala bwe bafumba mu kyayi babita biki ekisubi omujaja nateekamu byerabidde kirovuzi nateekamu byonna biryomu okimanyi nti bisula namu ne bakwongerezaako akaanti gye nkugambye kewali nnyonneko eggulu najja n'ayongeramu amazzi atagenda kati agenda okugira oti naye gali agaasuzeemu bw'osaba caayi enkya bwe muba mugenda kunywa caayi okwo kwennyini kwatandikira ogwali omudalasini nga gutandika okuwunyamu nga gutandika okuwunyamu gwoba onywa caayi waka n'owogawo nywa kikomando muno bijanja omanyi ekisinga okuleeta abasajja olumu obutawabula bakyala baabwe okimanyi tetuwabulikika ebiseera ebisinga abakyala temuwabulikika buli wojja okuwabula omukyala n'omugaa ti ne maama gundi ekyamazima ekintu kyokola kino tekyandibadde bwekyo mwe kyemutera otukubisa kati gy'otambulira olabika wafunyeeyo omulala newankubadde maama gwesibi kati nze omukyala omu yannyumizaako n'aŋŋamba bba wange yansanzeko ku luno mu kiyungu naswadde owulira batyo nga bannyumiza ne mubuuza lwaki wakiddemu ogambe bba wange ku luno buli wajja abadde nga apaakinga wali motoka oba olusava mu paakingi straight mu nyumba era oluusi bwemba muwulidde nga navayo mangu nga mwaniriza nga amugyako byaleese oba abaana bali awo kumpi muholidde nga bamugyako ebintu oba kitegeera naye ku luno olwatuuse yatuukidde mu fumbiro agenda osanga efumbiro eno suwaani kino kikopo eno bbinika naye nga bbinika mukwano nali ndudde ogikuuta owulira bwangamba ne muganda ayina mazima nga kuswala kwennyini nagaa naye gwolowooza ebintu ebyo bikuutika naye omanyi we neekaziza namugambye kati gwe omusajja omukulu mu kiyungu onoonya banakulaba otya mu kiyungu banakulaba batya n'olwo olubuto mu kiyungu bannange n'abasajja balina embuto nga temulina ku ssente ate kati ekizibu ekisinga nti oluusi n'olaba nga omusajja n'atunuulira mukyala we bw'ati abakyala temuwabulika nedda omugamba nti kati mbadde nkuleetera ekizampa okukubuulira bwe yamugwamu omusajja n'amugamba leero abaana nga bakyafuwazizza nnyo yamugamba baana yamugamba baana nono naye namuddamu baabo gwe wabazaala naye mukwekaza naye omusajja akoze eki
akayisizaawo erenja yakwatirawo ebintu n'abifulumya bidomola biki byonna n'akuuta nange ye mwenyini yaŋŋamba sooka otunule mu binika ate ekisinga okukwasa ennaku kati waba yakikuutira omusajja ayinza otwala emyaka emirala tazeeyo ate nti kigenda kubanga kimukakatako kubanga n'enkya ayinza oyingira nga singa obwongo bwe buba si buyonjo obwongo bwe butaba buyonjo kiyinza era okuddamu nedda namwe abasajja mutusuuliridde nnyo yirinnyako mufumbiro nga simanyi naye gwe wali okitegeddeko naye okimanyi okubanga oli mufumbiro ndi mufumbiro nfumba nga nkimanyi omwami wange esawa yonna akomawo ayinza okunsanga mu kiyungu nga nze nandi byange tekitegeeza nti bwe mba ndi mu kiyungu nfumba nina okufaanana n'ekiyungu. Mulimu ebintu ebimu ng'abakyala temubyagala okugeza okimanyi abakyala temwagala nnyo bagulira bintu ebimu nga mu butale fayini nawe tobingulidde kati mu kiyungu eno naye okimanyi abakyala tebaagala nnyo musajja ayingire mu kiyungu naye ate ak'olumu weesuuleyo okitegeera waakira essimu y'omukazi oli mu nnyumba ekubye bagikubyeko bannange mama gundi bagikubyeko essimu yeno gitiranga ku mulimu kukateni okole bwoti okitegeera obengaji naye okole eki olingizeyo nabe ntamujjafumiramu enva ati kati fe oluusi ebiseera ebimu kati nze wensanga nganze nze obuzibu bwe nnina bumu simanyi kweyisaako mweyiseeko kubanga nze wenna akusanga mba njagala nkugamba otegeere kati ate ng'ogenda kujjamu luyombo otandika okukubisa kiri kati olabika olina gye wazumbidde ife omukazi yenna tayagala kusingibwa naye mukwekaza muli oba wakiŋŋambye era kinnumye nkiwulidde enkya nja kukikola naye waakirikola ki kiŋŋambe nkwekalizeemu lwaki weekaza anti kati olwo lwaki mba nagayaala okukola ekintu ekyo nkimanyi kakiringa omwami nenyina mukwano gwange yanyumizaako yaŋŋamba abaami nammwe temusiima mulina obukyafu mu mitwe gyammwe mbuuza lwaki mukazi wa myaka olwovuma sivuma mukazi wa myaka 35 otyoboola abulira kituufu mukazi wa myaka 35 ebbanga lyamaze afumbira bbaawe tamugambangako weebale kufumba abanangerera emmere ng'ewoomye omukazi yaŋŋamba kyomunkubuulire kyokka ndi muto ku ye ali myaka 35 ndi myaka 25 naŋŋamba nze n'ekyobuliri okubwala nakivaako gwe nenja noyala kano ka design luli noyala kano ka design naye ne bwali tukataligamba obuliri nga bunyumye nga kitoka kye nze mbadde mmanyi nti watuukiriza ebigenderako nti oba obadde oli mukyala nojja okola bulungi enkya nentuukiriza byonna ng'omwami bye nnina otuukiriza newe sikugamba nti ngawe bali kankubuulire bakubira abakyala nze abakyala obuzibu bwe muyina mubala nnyo kye mulidde anti tulina obunafu bwe tulina nti omukyala olaba nti omukyala ne bwoba omukwana olina womusangako obunafu n'ogamba obunafu bwe kati kyomu obunafu bwe buli wano okitegeera ayagala omusiimasiima muwaane kati bwasanga nga yayeesa obuliri mugaba nange leero kana akasuuka ngaye omukazi oli byayagala oba okikambuuze abakyala kiki kye mumatira kubanga oyinza osanga omukyala nga tannaba kufumbirwa najja naga njagala omusajja nga yazimba amaka omusajja nga ndabirira kasita aba nga mpa buli kimu ebirala tokola ki toŋŋamba omukyala n'afuna omukisa n'afuna omwami ng'amuwa buli kimu wamala okutuula abakyala kye mulina temukibala mubala kye mutannafuna olumala okutuula watudde ali mu maka omwami amulekera ssente z'akozesa oluusi nga bazoogera nako nga zeezo naye okimanyi omukyala era ezo tazibala atuuka ekiseera ng'agamba naye era obwo buvunaanyizibwa bwe nti kati amaka nogamba wegomba okubeera n'omusajja alina amaka era amaka yazimbira baana noweesanga ng'ate omukyala ayinza okusiima kano kojja n'omuwa kwako kaswiti n'asiima kaswiti okuleka ebinene gwobeera n'amaka ewuwo wazimba oli mu manshoni nnene naye n'ogenda n'omukazi ali mu muzigo oba omwagalako ki kyova olaba osanga omukyala oba omwagalako osanga omukyala n'omuwa emitwalo ebiri agenda agula ekkiro y'ennyama
omusajja namwongerako essavu eri obwerere n'asiima amuwadde essavu okusinga gwe yakutte kilo y'ennyama munange gwe kasente kali wakakuwa sente ziizo nizo baba wakamuwadde mu bulungi n'omugaa munne tugera lya ku kanyama n'agenda nze nina olya nnyongera ku ssavu nowesanga nga asiimye nnyo ow'essavu okusinga gwamuwadde sente agenda agule kikyo kye nagamba abakazi ne bw'oba ompadde kakadde naye nga tokampadde mu mutima mulungi olinga nkasukidde olinga akyejjeeko oba okitegeera abakyala kyenalaba mukukwata ongulira emmotoka ya miliyoni 10 nebaza oli ampadde tanka yakwadde tanka ya oba okitegeera ekyo nti nawe omukazi yeetaaga ka appreciation kokka oba okitegeera kati naawe obwo obukyafu mubulina nkugambye omukazi yagamba asobola nonnoba okitegeera tayarangako buliri omusajja wo namugaba nange lero buliri kyokka wasala nga tabwaza mugaba nange tunebakanca nenga kyetulina okumanya kiri bwe kiti nti bw'obeera n'omwami wo olina omumanya embeera ze kati nze obuzibu bwe nnina obumanyi tosiima oba ngamba ensiimira munda nganda awo osobola okunkolera ekirungi n'ensiima era n'embeera nga ne mu bannaye nga mbawulayo mukyala wange mu butuufu akola kino na kino naye nga nze nzijukira ng'eyagambye nedda teri mukazi ayagala musajja musiri naseeka ntegera kya nti wasiimye no ngambako nti omanyi era nemmere gye wafumbye ebuzeemu kyovula nze mune oba nekitegeeza katonda kitegeeza obulimba aba neetaaga okuwabula okuva mu basumba bye tulimbira mu laavu nabyo katonda abibala kubanga oyinza okubeera awo n'olaba omukyala oyagala muwangaaza naye nga talina kirungi kyakola naye ng'oyagala omuwangaaza kati awo wennimba nenkugamba mukyala wange bannanga okoze bulungi oyongeremu amaanyi nabyo katonda abibala okimanyi kati nze ndi musomesa professionally ate ndi munnamawulire ezo courses bbiri oziraba zonna zibanga kuba kusomesa era bw'obanga munnamawulire oba olina okuba ng'oli musomesa kale nga you can stand to teach oba kitegeera bw'oba osomesa omwana ono kyova abasinga muleeta abaana nze omwana wange tayita bulungi kyokka gwodde ewaka n'omuvuma ye guno ogwana newamwe mwali basiru kyokka nze bwajja ku ssomero ne muwaana nga omanyi okimanyi olaba zino makisi z'okoze obadde obulako katono basi nkya kijja kumuzzamu amaanyi kiwa n'omunno n'ogamba obadde obuzayo makisezi olyose n'oyogera ekintu ekyo n'omwana omwana oli asobole okuddamu amaanyi omanyi muwala wange ye Hana Nabbosa naye omanyi yali agaanye erinnya lya Nabbosa nga lwaki ayina akazannyo ke yalaba akanabbosa najja naŋŋamba taata okuva leero saagala kumpita Nabbosa era nga ne ku ssomero bw'oba muyita Nabbosa tayitaba atakaaba naye takuddamu kubanga talyagala ne waliwo omusajja ajja n'amugamba yeggwani ate namwe temwafuna budde buli mwagazi nabeerangaawo kale nga nze byenjogera mmanyi kati nga toneeyongerayo nga mmanyi bimukola ki nga toneeyongerayo olaba embeera omwana gye yalimu kubamu akafaananyi nga yali mukazi alina embeera eyo yennyini gyayitamu kyatayagala kiri ku ggwe kyokka okimanyi kyokka muli mu mutima ogamba nze nsiimira mu mutima ddala yali mazeeko kati olwagira omusajja yajja n'amugamba yeggwani yenze Hana ate ddala sirina yenze Hana nga baŋŋamba yeggwe Nabbosa naye Nabbosa omanyi kyekitegeeza simanyi Nabbosa kitegeeza kirabo ky'abazadde ekirungi bannaye yeggwe Nabbosa banna erinnya Nabbosa Nabbosa buba bugezi Nabbosa kigakirabo omwana yajja n'aŋŋamba taata kati njagala mumpite Nabbosa okiwulira lwaki yakiwukirawo nti baali era kati bw'omuyita Hana n'otateekako Nabbosa aba tabibala
kati kyeyo kyenkugambe n'abakazi bali bwe tuli bwe tutyo akakatona akamukyusa kyali kigambo njagala nezya nevuga banene usinga oliko ebiiso n'oguma olw'ebiiso kyeŋŋamba anti ogambye kukuba waana anti wulira ndi mukazi wo katugeze mukazi wo kale ewaka maama hana maama nabbosa ayina ekintu kyakola era muli mutima agamba n'okusajja naguva nako tegusobola nakugambako weebale tegusobola nakugamba banange kino okikoze otya tegusobola nakugambako oba nena kivaako oba okitegeera era babeeramu ekyo badde manyi weekikola ne sikugamba nti oba kino tokikoze bulungi nti olomba nedda kikole kyejjemu omutima ogambe kanti mugambe nga osobola omugamba nti nkwagala nekitakuswaza naye okujja n'oŋŋamba nti maama hana okujja n'oŋŋamba nti leero maama hana bannange obuliri nga bunyumye mpulira njagala nakwebaka enkya ate ajja kuwala ayinza n'okubala ku makya ayinza n'okubala ng'okyabwebase sikulimba omukazi yaŋŋambye kikyakyomu konzi wange nyina omusajja ewaka nanange omusajja yantama konzi buzibu ki omusajja wange musirise ne bw'aba asiimye tolimanya oba emmere emuwombere tolimanya oba eyeeri ewombe oba tolimanya oba olina ekirungi kyokoze kati nze naŋŋamba nagendako ku mulimu nakola akantu aka mukama wange nampaana ebyekisiru banange njagala mukama wange ne bwaŋŋamba nteekawo ne bamusaba oluvuutu jasite ekyo lwaki kyakumuwaana era nemubuuza kati ekyo kyeyakuwaanidde kyabadde kyamaanyi nange kale tekyabadde kyamaanyi nange mwennyini nabadde nkikoze engeri ennyonta gyabadde naye ey'okumuwaana ekitegeera naganze nze ndudde okulaba nga bampaana kati kyentegedde basajja bannange twekwatekwate obwo obukyafu bwe mulina mu mutwe twekwatekwate twebuddeebudde naffe abasimira munda ng'enda awo mwogere tutandike okusimira ku ngulu omukazi ayinza okwala obuliri ng'okyabwebaseemu omukazi n'azuukuka ku makya akubamu akafaananyi maama hana azuukuse 12 okyebase n'akuletera breakfast in bed kale nawe tegirese mu bed akuzuukusa taata hana nti wangi emmere ngitaddeko wali si mawolu wabula agifumbye akulese mu buliri era munange nekyo nakyo nekikulema banange weebale kyokka ebaddewo enkya naafuna maanyi kyagagifumba enkya ofunamu akasajja ku mutima nkafunamu basajja bannange tukole batuyita tutya mukyuseemu twekwanyekwanye twekwatekwate ekyamazima bakazi batwalako tutandike okuwaanako munene wabeera nga munne oguyindo gwe gubi waanawaanako kuogo tunagenda kale waakiri ne bwabanga mubi kale waakiri alina kyakolayo ekirungi ate omubi bamuwasa ayinza okuba nga yoyo yakugwana ngaze yakwana ekiri kale yoyo gwe wayagala baffe babaera balungi yoyo gwe wayagala naye bambifuna time muwaaneko ne wabanga obudde tobeera bonnabo naye just okuvaako ewaka muba n'ennyonta osaana omugaba nange kali akamere ke wafumbye ejjo kaddemu akoko kakamumala naye kate kawoomye nze badde nkyalina omukisa nti abakazi bakyakola ki bakyambuulira kubanga omanyi kati ate gwani gw'obuulira anti kati olwo mbabuulidde kati ate nze bye baŋŋamba sijja kukkiriza kuntuukako bakuwaanako batera okuwaana anti nze nkyakugamba sooka kale tuseekewo wakati sooka oleke nze kino biri bye baŋŋamba bye bayitamu oba nze omukazi ndiwe nti kirosize kikola nze nja kugendera mu layini kubanga tintegedde obunafu bwange obugenda okubeera nyina okubutereeza nga bukyali kati otegedde waliwo naffe abasimira munda ng'enda awo nja kukukako okunsima akiri sikubuuza bannange emmere gye nafumbye yabadde etya omunnyo gwakaaye oba gwakaaye nza n'okweyogeza ne nga bannange mpulira ng'etawooma oba neyogeza ye ng'ewooma nnyo batera okuwaana nga lwaki oba olinamu ennyo nze mubi ennyo mbuuzizza era nange otampaana kwegaba wakuwaana owulya nga
tokyatula kyecha mazima nawe omulabi oli eyo ofumbye emmere yo musajja waje naga asa nokwanga atuse butusi ku mulimu aka era ate ninze njogera muticha mama Hana mama Hana olokiza gwakubye manyi wandekedde waawe emmere n'ogenda naye badde wooma enjo naagifumba wagifumbye otya bannanga awuliranga abuyana wali baddeko mulavento obuyana era bika yamuwoomedde gane walwawo okujjolizo gaye banne lwaki tajja naali akamere ke okukubira ekimunaga akamere ke akawomu kyakataddemu eggulo afuba n'akayungo okalongosako ku bucafu buli otuba tetugamba sano gabanange wagifumbidde ludda wasimaa wagiguze okitegeera just ekyo kati tabanga yatunoddeyo omukiyo ddala abakazi ate n'omala oteekamu ako kasimanya wagiguze era kyaga kwegamba olowooza ze sobola kukola birungi oba ogwa ku muguunwa baguyita omuguunwa so munange basajja baffe naffe nammwe betugenda ofuna mutuyambe bwe mbanga nkoleza kutugoye tetuganya abaddobi gye bali naye lwaki wandeeta ate owandeeta lwaki tozitwala mu ddomo omanyi kati mugane mwefu omanyi abakyala mugane mwerabira ekintu kimu ne mudda mu kutiitiibya ebimu ne mwerabira ebirala nti olina kyoyogedde mbwoba wampasa lwaki tewazitwala mu ddobbi wagenda okuneegomba wansanga nzirugala abakyala kyemulina okumanya wagenda okujjana nali sambala zitukula abakyala mulina okumanya ekintu obeera olina byoyogera ojjangamu okufumba wansanga nkuze nalindya ojjangamu osimanye okwoza wansanga ntukula naye gwe kankubuuze omanyi nti mu bufumbo ffenna we tuba twajja buli omu aba yajja n'ekimu ekisinga obukulu kye yali tatafuna waka naye anti kati kankubuulire kati luli baali bazikoleza kati nze nzikoleza ate n'abaali bazikoleza wali obawa ssente n'obeebaza omulamwa mulamba ngulaba kubanga nange nzize ozikulembeza buli kimu kyenkola nze nga nkwebazaako mpadde zakameeza nene abakazi no nga temutera zisi okakasa nze ndabye abasajja abakazi bangi omusajja wamulekera ssente kubanga amanyi luli lubimbirwe naye era tayinza nakwogera nti oba munne mulamwa ki tugenda kuguleeta nga mulamwa gwagwo guli gwetengeredde kubanga ogwo mulamwa munene nga temwebaza kameeza sinatuukayo simanyi naye nze okimanyi n'okukuwa ez'enviiri oba okimanyi olw'okuba kiteekeddwa era nakyo kitwala ati kya bulijjo ate sikuleetera mugugu nedda abakazi naffe tuleme kumenya basajja ate mutya oli n'asiba enviiri za wiiki emu teri kiruma teri kiruma musajja ate obalaba abakyala ayinza osiba enviiri ne zimuluma nnyo n'akulaga ozisibye olw'eggulo n'atuuka ekiro naga enviiri zinnuma n'atuula n'azisalayo n'owulira nga buli kanyirita we kayita wano tewerabira okusubscribinga guno omulamwa abakazi osaba omusajja esente z'enviiri n'ozisibayo wiiki emu wiiki endala n'oyagala sente endala wiiki endala n'oyagala bannange sente z'enviiri bambi bazeekula bwekuuzi sikyo wama sikyo tetugendayo omusajja kasoyogera omanyi omusajja kasoyogera ku kyenviiri bakulaba ng'omukopi era kyemmanyi abanaalaba akatambi kano mukomentinga babanga bajja kasa omusajja okomplaininga ku kyenviiri balaba omukopi awo nja kubawolereza balaba omukopi balaba omusiru nyina abantu betayogaddeeko waba nangoba okugobawa jensula balandiroodi ku kigambo ky'obuyonjo ku mizigo mwe mutuletedde obukyafu n'osanga nga emizigo giri 16 girina toyi 2 sikyogeddeeko yesimika
Enyuma wazimba yaki. Oye simika. Alwaki buli omuntu wamutera mutoyi ye mu nyumba. Muli zimbeza mu. Kati nazimba ncha kusasula. Tunawo nafe mukukuma obuyonjo wananga tuyinza okwanga tunenya abapangisa tuli bachafu. Banenya ezimbika. Anti mubanga wajizimba toyite kulema. Omanya abamwe nyumba bazizimba mu mbuto. Bazizimbe muna yajizimbe ngomanya ina plani ya toyi wogendo jiteka. Abamuntu genda kunenya abachafu bapangisa anti bachafu naye nga n'oludda mazimo ina emizigo 16. Emizigo 16 giriko toyi 3 ba toyi 2. Ekinabiro kiri kimu nga bacha bapangisa tebekube buli lunaku. Abapangisa temwagala kusharinga. Tomanyo na alya n'oli alya emmere woma. Okusharinga tekiganye. Atujja kusanga kizza talina mwana. Kyo muhenda alina abaana 3. Owulidde abaana bakyo muhenda bagenda kujja basula akasumuzo mu toyi. Ate kati era kati toyi. Lwaki ozaala abalagajjavu? Anti kakati ekyamazima nawe okiraba businga gwe Land Road ng'oyina ennyumba 10. Kati nze wembeera Land Road. Muli nakupangisa omuzigo gumanyi kwa muntu omu. Olesa abantu 16. Nazimbira ennyumba etoyi 16. Si 16. Si 16. Oba vengayo makumira obusumuluzi. Nedda. Naye namwe abachaza nnyo abantu. Naye kyamazi Land Road osobola okupangisa omuntu omu. Nosanga mulimu abantu 10. Ng'omukazi buli budde akyaza. Onasiibula, onajja. Onasiibula, onajja. Kana akazaala. Ulira yapangisako talina mwana, kati alina 5. Wasanga mulimu omukazi, waliwo omukazi gwe nali ento okubuuza naye gwe abaana bo be batakula oba buli budde ozaala. Naye bambe ekyamazima buli budde musanga ne bebi asitudde. Bwe mubanga mwagala okukipinga obuyonjo ku mizigo kubanga ekibuga Kampala kijjudde emizigo. Abasinga tuli bapangisa abatono ennyo be bali ewaabwe. So kati ffe abatono abakyali ewa Land Road yadde tubasasula. Naffe mutukolere entegeka. Tubeere ba plan B what? Tenants. Yes. Mutukolere entegeka nosanga bapangisa balwanira wayo. Bapangisa balwanira toyi n'ebinabiro naye ku bukyalo. Naye ng'omanyi kyekiva? Kati endowoozayo oba ogitutte mu kifo ekitajja mu mbeera. Ennyumba gyeziri nga buli nnyumba erina toyi erina ekinaabiro kati gwe wobeera ozze mufunampola gumira ddala kati wemba nzimbira mufunampola kitegeeza wa layisi nange nina okunyigiriza nfunemu ebyala ki kati gwe lwaki obeera ng'oli mufunampola n'ojja mu byaba mufuna nnyo kati kitegeeza waliyo ennyumba nga buli muzigo gwina toilet ey'omunda n'amazzi munju kati wobeera nga kati gwe ndowooza eyo ya buli muzigo ne toyi genda mwezo okimanyi waliwo n'ennyumba ezigabana waliwo ennyumba nga za Land Road banjawulo naye nga mulina okugabana toyi waliwo ennyumba emizigo gya Land Road 4 naye nga Land Road 4 basima toyi emu nga basima toyi ki tulabye ebintu bagenda mu lubigi nga bamenya abantu ng'osanga akatundu bwe kati kalimu toyi ki naye nga emizigo giriwo nga 8 giri ku toyi ki Sibubi ebintu by'ebintu tebakomplaininga kati gwe n'oyagala okulaga abapangisa tetwefuga gwe ddala omusajja omukulu n'otwalayo susu omufuka mu toyi n'omufukawo waggulu ddala nga kiraba nze ebimu abamu bajja kuba mpitira nakubeza kibooko mmwe n'abakazi abakulu n'osula ku toyi n'oteeka wali eri babiyita baki awo ki n'osanga nga kuliko wano luggage luggage bwe n'ogamba omukazi omukulu tasobola kutunuza mukazi asibye akasota tasobola kutunuza osibye wano osumbuusa omukazi omukulu tulazibi byakooli kati kwerekereza tugendako mao n'omulamwa ogwaki ogwakameeza ogambye abakazi tetusiima tugendako mao omulamwa gw'abasajja obuteebaza n'abakazi obuteebaza ddala tugenda kukisuula waani ewammwe sira kuba wammwe
Tubebaza nnyo babbayi bajja Spotlight News Media olabika gwe tayagala bapya omulabi waffe wa Spotlight News Media olaba akantu kano seyalinga kasindikireko munno ne woba oyagala kuyomba mu magezi kasindike kubanga muna tusibye twogedde nga osobola katerako muntu wonoga kaako osobola okubeera wali n'essimu n'obeerawo olunaku obudde bwakoma onoogera kali kapaati akakwata ku mwami oyo ne tusobola okumubuulirira n'okamuwola ku WhatsApp ku Spotlight News Media wamu ne Transmedia n'oteekako walioga mwana bino bikyali byayasamyaga nnyo byayogedde ku bintu bye saagala kumbe oyagala bakubuulirire ku ki osobola n'obutoogere ekyo kamuteerako good morning kyokka wasize naye mu buliri good morning kajja kumukakatako okukalaba agenda okalaga maama nze omukyala anyombye